Jeroen Blaise ow'emyaka 56 enzaalwa ya Netherlands yajja mu Uganda ng'omuminsani mu disitulikiti y'e Kabiramaido ng'azze kuyigiriza balunzi nnunda mpya eneebayamba okuzzaawo amagana gaabwe oluvannyuma lw'olutalo olwakosa ebitundu by'Etteeso. Ebbanga lye yalina okukola wano olwaggwako, Jeroen agamba yali akyayagala okubeera mu Uganda era yagula ettaka Mbale n'atandika okulunda. I started with 2 acres and 2 cows. So we started very small from scratch. At the moment now we have 10 acres of land and we have 18 animals. Olw'obuganzi, Jeroen kati ab'Embale baamukazaako lya amafaabi nga n'omukyala gw'alina ewaka Munnayuganda okuva e Kabiramaido. Ku faamu ye eyitibwa The Dutch Farm, Mafaabi yeetaba wamu n'abakozi okulabirira ente ko n'okulongoosa ebiraalo. Era ne mu kuzikama bw'atyo abayambako. Emyaka 3 egiyise lwe twakulaga omwami ono yali akozesa kagaali era ng'alina abakozi abamukolerako, kyokka kati abyeteeramu engatto n'atambuza amata gano okugatuusa gy'agatunda ku pikipiki eno eriko akatanda. Agatambuza okuva mu maka okudda mu malala, mu mawoteeri, mu malwariro n'awalala. I think marketing is easier than waiting for people. Instead of waiting for people to come, you go to them and you present your products. Jeroen agamba atunda liita ezisoba mu 250 buli lunaku. Jeroen omulimu gwe agwagala era ng'agamba okutunda amata gano afunyemu ebirungi ntoko. I have a solar borehole also. I have biogas. We have also put up a processing house where we process some of our milk. Kyokka era agamba waliwo oluusi ebitagenda bulungi. The challenge is to have quality and also to have enough. Ng'oggyeko okutunda amata, akola ebiva mu mata ebirala nga yogati n'omuzigo by'atunda mu zi supermarket Mbale. Mukyala wa Jeroen agamba teyejjusa kusisinkana mwami ono. We don't have to pay rent. We get our food from the cows. We have a small vegetable garden and you can we don't sleep hungry. Abantu baaguza amata n'ebirala ebiva mu mata bagamba nti mwesimbo mu mulimu gwe. When we go to town there, you find they have added some water, but this one is excellent. He has the best of the milk that is mostly recommended. Ye Jeroen kati ebyokudda ewaabwe ku butaka Netherlands agamba tabirowoozaako nnyo nti ayagala kwesigalya mu Uganda olw'embeera y'obudde saako n'embeera ennungi gy'akoleramu.